Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ngamba bakuloga kate bakutte. Aisho. Ni yandoga yakunyumiza. Banyumiza mukwano gwe yakuloga. Mukwano gwe yandoga. Nenga atebya muyisa bubi. Nenda kye yali akulogera amala ne kikutuukako. Kiki. Yali akulogove ku bbaawe. Ataliwo. Ye tata w'omwana wange. Wali omulumbye. So first mungambe. Omusajja gwe nnyinza okukugamba kamukuwandiikire wano. Mungambe. Ati katufe wano olugambo tulukolera ku ssimu. Kankuteeremu wano. Otegeere kanteeke wani kanteeke woono wano sijja mmuweereza. Mukyala we baŋŋamba yali akusse. Yes. Kakasa otegedde. Mukyala we yali akusse nti ne kankikuteere wano. Ogitegedde? Kankuteereko ekifo otegeere bulungi. Mpozi ng'ongambye. Nakyo kiwandike mu message. Kibwaba oyagala. Naye katuso kiŋŋamba ekyo bw'oba oli free. Kuba baba abantu bakimanyi nti baali baakuloga. Ate nze nga nannyini gumba tesibimanyi. Okimanyi nti baali baakuloga walakwekaza. No please. Kale kiwandiika awo. Mpozi ng'ongamba. The short and big shot. Omumwa gunfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Okay, Shame Manja lyerinnya Zubeda abasinga lye mumpita tutudde wano ku Gibbs Bridal. Gibbs Bridal twambaza abagole ba bridesmaids oli guest ku mbaga oyagalayo lugoye lwa birthday oyinako woolaga abayimbi nga bano nabo tubakolera engoye nga bamatha lwakuba matha tannatuwagira naye njagala omutegeeza lugoye lwoyambala ng'olina woova tonyuma akujjako olwa wano ze bapadde ne kooti yange eri wali nagirabye dda kirabye kooti eri awo so tubambaza so you want to feel at home nabana bagala okwambaliramu waka just byagala yes just oyagala kunyumamu kwambaliramu omwami wo bino bino ekyaga n'omujjukizo wawe n'omujjukiza n'ofumbirwa so ndi wano n'omuyimbi Martha Mukisa Nakawere bw'oba tonnazza ku mwana oba Nakawere mpaka ddi paka lw'omuzzaako gwe tofaayo oba omaze ebbanga ki oba okyali Nakawere fembi tuli ba Nakawere ya nze nkyali Nakawere sinnazzaako so tuli wano naye nga eno bagiyita Real Time with Mimi eteekebwamu ssente Senkuba Trading batunda mmotoka awo ku Lumumba Avenue genda obeere ng'ofuna emmotoka naawe ayagala oswapinga gwayagala empya $15,000 osobola osasula mu kibanja mpola naawe ayagala okugula omulundi gumu ng'olina mukono era naawe osobola okubeera ng'ateera oyitawo so tugenda kunyumyamu ne Martha wano madde simufunangako wano ku channel yaffe yatukyalirako wali ne Shalom nga bamukuuma Martha muwanvu so Martha is tall naye ayambala ne lindako obadde olinnye ku kapeti yange n'engatto bampadde access banaye omuntu najja wano engatto tezitukula tebajja ku access so ani akugambye okulinnyako mukama waffe fembi mukama wammwe lwaki ogambye Martha okulinnya ku kapeti yange kapeti nagiteka mu ssente empitirivu temusobola kubanga mugirinnyako bulinnya mukama wange no mukama wammwe mukama waffe oli otya Martha ndi okay kuliko omwana namukulika nakwagala n'olubuto lwo wali free olayika gwe tewasesema namu yadde no please ebisi byammwe ebyo byabaki abaffe baani bagitya jati ffe tusesema natuba mwina akajaji ate olubuto tewasesemamu yadde nali siina yadde okuyoya yadde okwetamwa nedda naye bambi nja kulima wengamba nti osasisemamu nasesema naye obuddagala bwe bwali bunsesemye obwo bwe basooka okuwa obwo bwokumira okuba omwana omusaayi kuba saagalira ddala saagalira ddala ddagala kati nga nesiwaza nenkolaki tomira mpeke zintiisa nzimira kuba oba olwadde ate onookolaki naye nzitya ko gwe nti kotuweyo akaana awo kwali kuguma ninga omanyi let me do this wali okyetegekedde
ekituufu oba yali surprise. It was a surprise. Naye omwana bamwetegekera. Waliwo abagamba nti kati ndi mu budde bwange obuzaala. N'abagamba guno omwaka neetaagayo omwana. N'akisabira Katonda era ogwo omwaka n'afuna omwana. Naye era ajjanga surprise kubeera tosobola kumanya nti agenda kugira mukana. Waliwo okubanga toli ready. Me I was ready kuba emyaka gye ndimu gyakuzaala. Emyaka gyakuzaala? Ndi mu myaka gyakubeera nti ninayo akaana. Okay. Yes. So motherhood eri etya? Motherhood is beautiful. Motherhood mulungi. Naye ate motherhood era naye si mwangu. Yes, kuba obeera oli mu kuyita mu mbeera mpya, bintu bipya, program mpya, so si mwangu naye mulungi. Kati obikola otyo bikwasaganya? Ogenda n'omwana ku show? Omwana sigenda naye mu show, naye nagezako okulaba nga mu stages ze ng'akyali ddala baby nti muteeka ku program. Nemanya nti very early in the morning, era kokamanyi very early in the morning ko kaagala kunaaba. Newokabeezaawo n'okabuzaabuza ko kaba kabagala kunaaba. Bwezitukira nga 7 around there kuba kwebaka. So nagezaako kateeka ku program kamanye nti tukola kino wano kwebaka. Naye nayo n'abantu abanyambako. Abanyambako emba nvuddeyoko. Naye era sinaatuukira ddala mu stage era egamba nno at least wenvayo mba nvuddeyo for 3 hours 4 hours nenzirayo nemba meeting. Tonnatuuka kweri emulekawo nti leero ngenze sikomawo. Nedda. Sinaakutuuka ku that point. Nvaayo kwera ate ne program eba ngikola mba manyi nti on this day ninayo program bannaaye nentegeeza abendi nabo. Bannaaye leero ninayo program weti ne bweti. I'll be gone for 5 hours. I'll be gone for 6 hours or 4 hours. Then nkomewo. Kakaaba. Like that. Kakaaba naye kalina okumanyira. Tetukola ffe tetukoze. Lwaki towakalinde bagamba mulina okalinda mukaweze emyezi nga 6. Myezi nga 6. Kyova nkugamba buno nkatambuliza mpola ngende nga nkamanyiza nti waliwo time ojja tonaabawo ate nenkomawo like that. Saka ate ntuuke kuwania nga that's when I have to do such things. Oba 7 months. So that ndi mugenda nga mba ninayo program nengenda nekamanya nti no mami taliiwo ndino nekagende kamanyirako ne kubalala. Audience yo tennakendeera. Bagamba abayimbi abakazi wemuzaala audience yammwe esala. Naddala ey'abasajja. Naye nze era n'emabega wogenda mu statistics zange nze abakyala bebasinga okunyumirwa nnyo music yange because statistics zikulaga tulina percentage weti n'eno percentage. So nze nsinga kuyimbira abakyala bebasinga okuneetanira ndoza message eri mu nnyimba zo y'abakyala esinga nnyo oba kukwata ku bakyala. Naye nekyanze nsubira ebyo byonna biba bigambo by'abantu. Omanyi abantu baganya abayimbi baabwe kati bateekawo ebiboozi. Temwagalira mu ddala kuzaala kuba oba obalamu audience yo ogenda giruzinga kyekibagana mba okuzaala mangu nofumbirwa. Biba byakwekwasa. Naye abantu kati nze newunyisa abantu you can go into my comments and everyone is very happy for me. Kuba balaba okulaakulanye abakazi era be basingamu kuba happy. N'abasajja. Tokimanyi nti abalwa ate abasajja abaagala ennyo abakyala abazaddeko. Ani yagambye? Waliwo mikwano gyange gyaŋŋambako nti abasajja bakigambira mu budde ki? Nga bo bazaalazaala dda. Nibagamba okimanyi nti bamaze ebbanga ki ku saaki nga tebalina kye bafuna. Okimanyi nti osobola okubeerawo mu gundi mu inbox ate nga abasajja bakwettanidde nnyo bakubuuza ndooza babagamba she's ready to settle. I don't know. Naye simanyi ekyo kikola kitya. Omwami ali atya? Omwami ki? Yitira mu mwami wo. Omwami wange nze sinaakubeera mufumbo. Naye oyina wamutulagako. Ali bulungi tabeera taata w'abaana. Abeera taata wa mwana. Because alina soka kukola gundi ate netumuteeka ku ddaala lyaki. Naye wamupostingako. Erya husband. Era nateeka nogamba muno Daddy Kia tafiira muki nga mukongratulatinga because wali omukongratulatinga kuba nti muzadde. Nti afuuse taata. Naye wali omukongratulatinga nga bbaawo. Asooka atuuke ku level ya husband. Pozi kati ngamba abatali partner. Partner waali ati. Partner wo. Bwe mukuza omwana. Taata w'omwana wo. Gyali mulungi.
A good father. He's a good father. Yes. Nakulabanga bambi omwebaza. Ne ku lubuto yakozesa exercise. So katoliramu postingako yadde. Ndaba oludde omutwamu. Kati njagala kola kinyala kubeera page kateddemu ebeere ya more business. Yes, more business. To check our family affairs a bit, but once in a while, because it's also good abantu okubalettinga no wemutuuse niyinza okubeerawo nga ngamba kati beya business ningetinga engaged nga nino balaga hello. Yes. Olwesunga lwonabeera engaged. Why not? Waliwo abaana bana batugamba nti it's like si mu byabala ekyo tekirimu like kisobola kubanga kyekimu ku bimuganya ofuna otulo okubeera engaged musajja kujja waka kuleeta gomesi biki. Era ffenna tulina preferences zanjawulo. Yes. Gwakaweta okeetaaga. Me I feel people should learn to celebrate almost buli kimu ekiri mu bulamu bwo n'okuzuukuka leero n'okeera ng'oli mulamu. It is okay okukyebaliza Mukama. Kati lwaki oba otuuka ku kintu ng'ekyo kuba bangi nnyo abakyagala. Lwaki oba just celebrate it. Ate kale era totutijjukanirako nnyo naye. Sijja batijjukanirako nnyo naye I will celebrate. Yes, sijja kibakuba nnyo mu maaso. But I will celebrate it. Ojja kwebaza ngambe. Naye nga kijja okiwulira. Okiwulira muli mu mutima gwo. Okyajja dda. Bakwengeginga mpozi. Nze ebintu mbirivinga olwedde embeera mbigamba ekyo kyatuukawo dda kati ndi ate ku kirala olwo kirala kyensabira. Ekyo kyolina bakwengeginga. Nakikkiriza dda nti kyo kirina okubaawo kyabeerawo dda. Ate kyabeerawo wagwa. Banaye. I manifest. Kyabeerawo wagwa. Zubeerawo kitomani wali tokimanyi nti n'ogenda kola eno gundi kyogamba mbu netuusewo tokimanyi. Nali nkimanyi. Kyogenda kola gibbs. Naye nga tennabeerawo. Naye ng'okimanyi nti weeri. Mu mutwe nga njiwulira. Mu mutwe nange njiwulira. Naawe owuli engagement. Mu mutwe. Naye tennabeerawo. Owulira mpulire naye tennabeerawo. Tusabira nsabire kati. Tetugisabira ekyo kyaggwa dda. Mbadde Mukama onoobeerawo bukasaawo omujjukiza. Mugambe omulundi gumu yaaba yakiwulidde. Teyeetaaga kuddiramu. Okuddira kati ekyo okivaako omala okimugamba ng'odda ku kirala. Akitegedde nno kati wonna waatudde. Akitegedde. So omwana yakuluma. Wakunyula enviiri. Omwana ekituufu omwana teyannuma. Tewakuba miranga. Tewagamba munsiisitirize mu mugongo. Omanyi bankolera baby shower ng'akaana kange bagamba kagenda kubeera glamorous. Ekituufu I was just glamorous. Akaana kajja in a very glamorous way. Lwaki ani ekigamba ekyo? Nze nakiraba na buli omu yali akigamba. Ani yali agamba? Nga era nali nkaba in a very demure way. Si bino kubandu. Wagamba ng'oti? Obeerawo osindako obusiiri mpola. Omwana wuuyo muwulira nzita. She's coming. Doctor, she's coming. Yes. Yagamba pusha. Linda komana yakulumira mu luzungu. Tayakuluma. Ne doctor muzungu yali wa luzungu. Doctor wa luzungu. Tamanyi Luganda so ng'olina communicating naye mu luzungu. Kati ng'olina omuganda doctor. She's coming. I'm hearing her. She's getting out. Please pull her. She's coming. Bambi wasindika. So gwe talina adde kyewawulira? Martha. Nkwano. Yadde akantu konna bwe kati nti nno ekintu kyenyoola kinkutte. No, of course. Siso agamba no basaawulyako nti ekintu kinyoola oba kinkutte. Naye sisobola kugamba nti no nti nalumizibwa nnyo okutuuka kiri kyogambye okukunyulako enviiri. Engoye nzikase no. Kati wano nga bagamba push. Awo. Obulungi bubiri bwe buti. Ng'osindise. Oba wakola nnyo exercise. Era nali nkola exercise naye nze ne Mukama namusaba ne mugamba God njagala nzaala omwana ono naye nyamba obulumi obukendezeeko ate nyamba n'omwana ono muzaale mangu ne dadi wange esaala gye yalinga nsabira bambi yalinga nsabira nga ngamba ogenda kuzaala omwana naawe okyewuunye and that is what happened.
Mukama mulungi bannange. Obudde abaana aluma olago teyakuluma bambi ddamu omuzeeko bukyali. Nedda. Kati mwe abatalumwa bwana kibawa mangu okuzaala. Naye omwana akuluma n'otya n'okudda muleeba. Are you sure? Yes. Kati gwe weebaze nnyo Katonda era kati wandibuzadde kumukumu. Era nali ngambye nti nno omwana wanannuma nnyo akana sijja kazzaako naye ne kati yakulumye Mukama mulungi. Neŋŋamba Mukama mulungi neŋŋamba kati kantwaleyo some more years era nja kuddamu so kwenjoyinge nako. Omwana ye Kiana. Naye tumusalako Kia si kika kya mmotoka. Kia si kika kya mmotoka. Kati ye Kiana kati ng'omusalako Kia ng'omusalako ewaka tumita Kia Kiki Sinaka. Go ali mutuume eri erinnya. Taata we yakkiriziganya nayo. Anti go walireeta. Twanoonya ffenna. Naye era omwana anyuma nga akannya k'omuyita si kumuyita linnya omwana yenna n'amaguka. Olabye Honorable. Are you sure? Omwana leero tafunye kumata. Wow. Kaira bagira Honorable. Naye munaku akyusa emmotoka. Honorable who? Shamimu Nanfuma. Wow. Ajja mu Kampala. Ndowooza olabye. Shamimu wakitoteekako ku gundiyo. Kuki? Emikwano gyange. Nogamba I also have my best friend. No, akibba bagagga kyeyongeredde ddala kati. Ekibba bagagga. Ogambako n'ogamba. Omutegekera omuntu ogira bw'ati emmotoka bw'atyo olina okuba nga omuteeredde wali eri watuula nga wemaliriza Martha. Wano bagenda kujjamu engato. Mukwano wano tebiriiko ebyo. Era kati gwe agenda okundeetera obuzibu agenda ofuluma nazo akulabe nga ate yenzi muggisizaamu. Ate nno yazaavuga. Okirabye? Maama tubambaza. Tusanyuse okulaba Honorable. Honorable tomugira n'ayita mu kamera bambi. Honorable tusanyuse okulaba. Naye ng'oli bulala. Tusanyuse okulaba Honorable. Ndi wano ne Martha Mukasa tukolayo kantu. Wedda tukulinze tukagambya tukolayo akantu. Martha Mukisa. Sorry. Ojja kuta Mukasa Honorable ndi mu clicking agambe Mukasa wa mizimu. Honorable waleese ate mmotoka bannange eno ndala ate si eri ya nomination. Yasooka kufuna ssente n'alyoka ajja okwesimbawo. Nange so kyagenda mu maaso ne Martha munnange kaakati music ali atya? Music. Bangamba baakuloga kate bakutte. Are you sure? Ne yandoga ye yakunyumiza. Banyumiza mukwano gwe yakuloga. Mukwano gwe yandoga. Nenga ate byamuyisa bubi. Nina kye yali akulogera amala ne kikutuukako. Kiki? Yali akuloga ove ku bbaawe. Ate aliwo. Ye taata w'omwana wange. Wali omulumbye. So first muŋŋambe. Omusajja gwe nnyinza okukugamba kamukuwandiikire wano. Muŋŋambe. Ati katufe wano olugambo tulukolera ku ssimu. Kankuteeremu wano. Otegeere kanteeke wani kanteeke woono wano sijja mmuweereza. Mukyala we baŋŋamba yali akusse. Yes. Kakasa otegedde. Mukyala we yali akusse nti ne kankikuteere wano. Ogitegedde? Kankuteereko ekifo otegeere bulungi. Mpozi ng'oŋŋambye nakyo kiwandike mu message. Kibwaba oyagala. Naye katuso kiŋŋambe ekyo bw'oba oli free. Kuba bo abantu bakimanyi nti baali baakuloga. Ate nze nga nannyini mba tesibimanyi. Okimanyi nti baali baakuloga waakwekaza. No please. Kale kiwandiika awo. Mpozi ng'oŋŋamba. Byonna. Naye awo. Kuliko eddogo era buli onjagala kukulaba. Ndi nakulaba ng'opapa ne ŋŋamba ndowooza kyakuwa ekyokuyiga. Ebyo nonna mbigoba faya. Tewali kyali kidduseeko ekyo. Naye ebyo ebiboozi ebyo
wrong. Tobiwulirangako? Sibiwulirangako. Wallahi billahi tallahi ndayirira wano. Are you for real? Ye. No. Era ne baŋŋamba amaziga gaali eyo. Iwan. Mu famire yammwe. Era jjukira bwe wamaliriza gundi eyo. Kale ne ku bantu b'omentioninze. Mu bantu b'omentioninze. Omuntu gw'omentioninze. Mukyala we gwe ŋŋamba. Nanti omuntu gw'omentioninze. Mukwano gwa mukyala. No. Ye yannyumiza. No. Wallahi. Zubeera temanyi kyenzudde. Muli batemi ba. Kyose kitemenze nkugambye embeera ne info. Info. Mbeera ne info. Era nkusukubikuwandikidde byonna kyekyakulogesa. Nekikugamba nekikugamba ekyaleeta ebizibu. Kubeera mugenda okukola. Kanji kutere wano. Nesoko lindeko. Soko lindeko. Mugenda okukola eno. Nga muli bulala. Mugenda okukola. Nga muli bulala. Nani? N'omukulu. Kati no kankubulire mu bantu bonna era ggwe. Kati no kankubulire. Kankubulire. Nze n'omukulu simusisinkananga nako. Martha fena twebalimu amagezi mukwano. Simusisinkananga nako. Mbute wamuwadde 10 all of his money. Terrible lie. Zubeda. Mpulira. Do you know that I'm under a management? Hey. Naye before that, the management no money. No, darling. No, my darling. No money will not afford. No. I should even tell you. They want to put the money. No. Katino ngena kujirayo ne kubyama just because njagala kugamba ekintu ekyo. Just because njagala kugamba ekintu ekyo. Nti kichamu nnyo. We had to put in ate ne tubeera even disappointed. Yali disappointed. No. Ekyo tekibangawo. Ezo rumors toziwulirangako? Siziwuliranga nako. Kati mu industry buli omu akimanyi. No. Wallahi billah. Singa byomala dakimanyi ekyo nalibadde nawulirayo ko someone angambako kwekyo. Mama era bagamba nti olwamalaawo n'agamba kakati no put money such things and shit. No. Ngamba lwe ndikulaba ndikikubuuza. Naye soko ombuulire. Omukyala gongambye. Oyogedde ku mukyala obanza. Mukwano gw'omukyala. Mukwano omukyala like ane music. Ate music ngakola mochi. Kubanga. The wife like the wife. No. Let me tell you, the wife Jenica. Jenica, they knew that you were the husband. She showed you fire. Unless. Well, between me and you know the truth. We both know the truth. Ate ndi mukulu ya mazima Zubeda sagala ekintu ekire yakikutambuliza. Mpozi nga bansibako matu gambuzi bambi oli nakola bibyo. Njagadde kubuuza nti munnange what happened? Because they told me you after that you said me with married men. You got your man. I've never. No. You got your man. Me from the back then, me have been dating my man. Ati kati nze simanyi, but they said you and a one-man girl. Oyagala omu. So ebyo bigambo kwogerwako bya bulimba. Ate n'ekirala. Gwe kibuuzeeko wamawulire eno omulala gw'obuuza. Tewali wakimanyi. Batya kikubuuza naye nze engeri gye sitidde ne nga kankubuuze. Batya kikubuuza bajja kukugamba. Bambi mukwano gw'omuwala mugambe bakola bifu. Ate ng'egye bagendayo ne bakola ebifu ebintu byabwe ne bitakola. Yes. Mpozi kiri kyenkubuuzizza kiri eri. Mpozi nga kye baakola ne turning out like that. Naye ate nakyo sikibelieving and lwaki mukazi yali alowooza waatyo. But everyone knew that you and nati ndi w'amaanyi. Sometimes omuntu ayinza okulowooza nti bye bigendererwa byange, but me I'm a very focused girl. Excuse you. I don't like married men. I do not. Wajja ne sente bili togenda? I don't. Ate kati nze nkola sente. Okay, nzirya. Nati oba weetaaga ozikuteekamu kubanga Martha
tubere ba amazima osobola zirero so zikiriza kubanga wetaaga oteekamu. Yes, but I would siso azilya because you want to see my punani. Ate punani oba ate yabazi kwa kufuna punani ate tomwadde punani ate wagenda kukwata sente. He gives you money, you give him punani. No, don't eat. Tebazikuwa wano. Onava okuzikuweereza Honorable yavo zimpa. Okay. Ngalayo badde otandisa n'otema ekigambo. Naye nze ndoza omuntu kutema ekigambo ate. Omuntu wampe sente in goodwill. I don't have a problem with it because sente zo ziba zina. So mother wafuna wano kimebe kya parliament nga kirina sente. Kyagala zikusamba. Mbalina mikwano gyange. Okiweeyo omwana. I have them, my friends. They are my friends. Ku mikwano gyabo. Yagala olinga zeya yagala kati kuteeka mu sente zamala akuzaalemu. But right now I'm not available, Bandike. You are settled? Yes, I'm not available. Kyogere nga kiva ku mutima? Right now I'm not available. Right now, yes. But in future? No, nyizo okukeera enkya and things do not work out. Yes, because era wamusanga Kampala. But tokiyigira nnyo nti right now you are nyizo fiirwa sente. Nyizo temumpa oba mwagala my punani. I don't want. Gwe ekigambo ekyo bambi wakiwa erinnya eddungi. Weka gwe n'akawulira ngo bambi kiyita bulungi. Punani. Era kati kawandiika awo. Punani. Tunotandika okukakozesa. Onzise. Nange. Kati ofulumya music ku music. Yes, kati wabadde wakazaala ate nodda mu studio. Ani akuteekamu ssente? Management. Ndi under Black Magic Entertainment. Black Magic si eyagundi. Eyaki. Ono omusajja yani agitwala? Ani. Oba bagiyita Black Label. Waliwo ziri bbiri. Waliwo Black Market ne Black Magic. Black Magic yalimu ko John Black. Kade ne bafuna nze Martha Mukisa. Nitwina ne Oma Africana. Kati bakuteeka muri sente yo? Yes. For 4 years now. Almost 4 years. But kati management yakusasulira studio? Bakola. Bookinga concert? Yes. Kuwa ennyumba? Management erina okukuwa ennyumba sebo. Nekuwa ne manager? It depends on your contract. Yes. Naye era we baba bali eyo bagala ne omuyimbi waffe banaaya kati n'ennyumba tumuwe, which is very good. Totyamu nti oliba oyawukanye nabo bagenda twala ebintu. Nina abayimbi wano abajja nga management zitwala social media handles biki ebyo. Kyova kirungi nnyo okubeera nga muli under contract ate nga muyimbi mulina lawyers both sides. So bikwa byo ebiwandiiko bye biba byeyogerera what is supposed to be done if you guys wait a day what is supposed contract yeyogera yoka. Bannange baana baŋŋamba ekigambo ekyo Mukama mulungi tinkufunye ne nkubuuza kwa bulyo kyendi ku mutima. Bakisala nnyo bannange kiki kyatuukawo. I can't imagine. Muyimbi ki gw'osinga okwagala? Uganda. Uganda. Mu basajja I should say Eddie Kenzo. Yeah. Wamma. Mu bakyala njagala nnyo music wa Azawi. Muntu wange ate twakolako nedda fembi. Nga tukyali wala buto. Nga kyakola backup. Naye nakolako na Azawi eyo. Are you sure? Nga backup amuletanga backup. Nga tulina omuzanyo gwe tuzannya eyo. Naye ng'era omuwulira. Ngari very good. Yeah, I love her music. I also love the way management here we mutambuza. Yeah. Kati ani yasinga okukutama? Mubayibi. Ani yantama? Waliwo yakutama. Waliwo yantama? Siraba kwetamwa. Akawere. Amazima gali kufuula waddembe. Amazima gali nfuula waddembe. Bakugamba ani ate naye nogambe mbu nkutemyeko ekigambo. Mwogere. Buli kyenjagala okugezaako okugamba oba ogamba nkutemyeko kigambo. Nati nja kubuulira oyo yantama oba teyantama. Gwe muŋŋambe. Wandiika wali tomulowoozaako nnyo. Kamuleko jaga Zubeda. Nazze wali nga Zubeda atema ekigambo ate nga nze ebintu byange byonna
mbambirina mu bwino nti waliwo eyantamu ŋŋambe eyantamu muntu wange ayinza obutaddamu kumpa kantu muntu wonye kuba yennyini yaŋŋamba nti omulinako embeera embi naye Mukama Katonda naye bane bantu mmwe omuntu awaayiriza Martha Mutisa nti akulinako embeera embi obeera owaayiriza n'abandi bafanzi bange bakimanyi because I'm a very free person ate nze Zubeda omuntu nsobola omunyigira leero the next day I'm okay with you because me that's how I function. No jamugamba nti weka tokyamulinako buzibu mundage nkubuulire naye waliwo omuntu abanga yakutaba naye nga just wamwerabira bwerabizi kati ye alayika akutya n'okutya sure amugambe tantya amanyi wamukoowa yankolaki yakugamba yankolaki give me clues oli muwanvu lwaki oyambalinga tempamu I think nga tempamu there is a way they give me more confidence owulira yegwe yes awula waliwo fiirwa ejjira mu nga tempanvu eri etya naawe oyambalinga tempamu gwazi nyambalira kulaba gyolaga kati naye mbadde nsaba ofuneko wonkoma Martha mbadde nsaba ofuneko wonkoma no mbadde just like maybe heels date hijab nange nyambale ku hijab omwana ompulidde ngeri nyalayine lya kisiraamu mukatuliki mucatholic naawe oli mucatholic yes wafuna omusajja wa ddiini yo muleme kutawaana wakoze gundi lip sanction wakoze lip sanction yani oyo lip sanction bakunuunye ewa mu lubuto lipo ebagiyita lipo lipo naye bannange njokya producer akookajjamu akookajjamu bagiyita lipo saagikoze wakola saakola olubuto walukola otya era nkyabonaabona nalwo naye biba byakweteekateeka naye gwe lulyo nga lutini nnyo nalusibirawo obadde ngo owazaala bwoti n'olusibirawo wafuna kino ekintu ekiruma bannakawere biki ebyo naye gwe Martha gwe omwana nga wafuna wakaweweevu nagawe omwana yali wa glamorous baby tewakifuna nakyo kibasibako ekikwanso but naye nawulira ekyo ekintu ekyo mbu kikuluma like after like at least mbozaddeko abaana nga basatu nedda mukwano bakulimba si kibayita ekyoka bakulimba after like at least ng'abaana babiri oba basatu kiruma era gwe ebintu byonna bannakawe bye babonaabona nabyo tewabifuna nasaba I prayed there is power in prayer tetusaba muyige okusaba tewanywa buugi kyembadde gamba tewanywa buugi kyova olubuto lwangu ogenda ati nkugambye waliwo ebintu byeneetangira from the very beginning gwetwala nti nongezeemu neyongeddemu n'okugejjamu neetangira okukola ki nensiba olubuto immediately then neetangira nesitanywa porridge nga nywa caayi w'omuti nga nywa kacaayi abasawo bagenza bitugamba nga twayokya dda obuugi nga tunywa obwo emmere sowaani 3 owulira ekinnya mu lubuto naye akaana kyobola nti ennaku zino neeyongeddeko akaana gye keeyongera okukulakulamu kayonka so sometimes n'owulira ekyo ekinnya ekyo omuyonsa okyamuyonsa kayonsa ka baby girl bambi wa disappointing abayimbi bangi sorry twali tukusuubira kuleeta musajja nga muyimbi ng'ate nga waawano kamukuwandiikire wano muntu wange ayinza okugamba baali baŋŋamba nti muli bulala wallahi billah era nga tetukusuubira zaala mu budde obwo watuwa surprise mukama mulungi my brother stop it my very good brother yes very very good brother never not even oli ndisenga w'abaana be pana
otya twafuna n'omukyala waffe ekyo nkimanyi naye ŋŋamba otya ntya iwasenga awo amusenga hawo wofunayo good blaza weeyingizaawo era kati nze ebirungi bigenda nja kufa ebirungi abaana bajja kubadde nkulinza ogaye tweddira gumu kugaye my friend twafuuka mweyaganye ne mufuuka blaza and sister so bino no naye wabiwulirako naawe of course that is one of the things ebize kuba abantu watukuba surprise y'olubuto nga tetugisuubira yadde kuba kye twali tusuubira ate kyali kirala nenini wawubedda njagala kugamba I like your kasidi nkakolera wa prim touch wandigenzeeyo ngenda mukubira wano nga tumaze akantu akukolera akantu ojja muteerayo prim talina buzibu kalungi ye yasooka okukola wano akasige How long do you be with yours? Kati akange ngenda weza emyaka 2. Are you sure? Yes. It's very nice. No, it's one of the things me and my sister have been thinking of doing. Kakole tomenyeka tekako buteska lipstick. No tambula. So I'm going to call her. Nakawere bane nakira kubacha ate nokuba kasige akato kyasobola olowooza mwana olowooza mwana pampa sima pampa sente ogiwulira naye mukama mulungi yes atugabiridde katoli twongerayo ku concert wanyiiga ate nga nyiga biki nga womanyi nti waliwo abayimbi wana bakola zi concert ne zitagenda bulungi banyiigira abannayuganda ne bwogi basaba bagate munjasabira wena bayita mwesooka mwajja angenda kati kudda mu style ya Honorable Luze ogenda tugambwa kiyamba ffe oyise renziramu okujja ngenda kujja mu style ya Honorable bagambye we muba temwagala Kiana istonja kuddayo wakansitula omwana ayagala ajje kiyamba ye ogane nokuba posters za show obagambe bazeeyo ku biro buli omu ateeka ewaabwe naye bambi on a serious note nze ndi muyimbi ate concert eyo the main reason lwaki twagikola oba omulamwa gwayo gwali gusinga was abantu okweyongera okumanya brand Martha Mukisa eyongera okusituka n'okumanyika era yasituka yes yeyongera okusituka tewaliwo omuntu asobola kwogera ku Martha Mukisa atamumanyi yes so ne tukikola ekyo then it was to showcase Martha Mukisa yani bantu bangi bo bayita tebandaba nga ndi on live music na era on concert yange abajja balaba omuyimbi waabwe on live music kisasobola obbawa so I'm thinking of doing more and more concerts kubanga those are some of the things that omuyimbi wasobola okuddiza ki abantu be so I'm thinking of doing more and more concerts but now ndi on releasing more music Baby Girl and also okulaba nti brand Martha Mukisa ekolagana ne abantu nga Jibs naye onotwagwa emirimu gwe wa Jibs twagaye muno ojatwa yakuwa Martha yes I want to affiliate my brand to different brands that I work with them they also work with me yes yakuwa era tobeereyo ng'olina show gyawe ogendako omukolo biki notankoonamu onkoonamu kasita onkoonamu nga ompaddeyo ku kaspace nga tukukolera olugwenga that is very nice kale zonna z'abayimbi bagenda balina zisho luno lwani luno lwa muyimbi eri ekoti yange yani ine gyentuuka kamukuwandiikire wano alina show kamulabe owa eni oba owa eni wow owa eni naye gwe nja kukwagala ne kano tomulaba ne kano ffe twakamukoledde nenge ng'olina empisa embi nkano ffe twakamukoledde ako ng'olina empisa kati babuzaawo oba otwalira dda jazizza nzibere zakuzza mbadde ngeyagala nange nkambalemu naye tikasobola kati kuntuuka kanene kakutuuka kantuuka kastretching oba kastretching ate wano twakamunyigidde ate ne wali mu kiwatu kanene kyova mulimu belt n'amavuunya amalungi yes very nice kalaba
kalungi nnyo. Kati pale olugoye njani nasho. Gale ne kooti. Kooti ya muyimbi. Yo nga tomundaze. Yoyo yennyini alina press conference. Agenda jjamba ku press conference. Eyaaki. Ekooti. Press conference yani. Yeah, sure. Oh, wamanji tegedde. Yes. Yes, nditegedde. Then kati oli white ainako black. Yeah, sure. Show yo tegedde ya press conference. Oh, nice. So tobeera eno ogana okujja otubuulya tukuwambazi. Nawe yagadde nnyo omuyimbi oyo. Yanjagadde nnyo naye. Twanguya ebintu bye. Okitegedde nti watugambira gasita twalina ku nga 2-3 twanguya mangu kikola tenetuteregalinga tenga tumuwadde ekyo kyayagala. Okay. So Martha Mukisa byonna bimadde mumwogerako bifu. The new brand ambassador of Jibs Bridals. Yes, Martha Mukisa. Am I? Yes, nzatoloza nina obuzibu so kuba ne ba brand ambassador nga kyenda. Kasito ojja n'oŋŋamba mu budde Martha nze nja kukwambaza. The new brand ambassador of Jibs Bridals. So Martha is my friend. Kasali nale mukama wange banagala ngamba mukama wange olaba badde ngamba baganye naye nga tujja kukolako. Aye tomunyigira n'otandika okusala ebigambo. Sisobola. Bagenda kukubanga n'ebifaananyi. Musanga waali ne tumukuba n'ebifaananyi. So ndabira omwana. Ngenda mukulabira bane yakakuba. Ngaye kasito oyina emmotoka. Ndabire omwana ondabire n'omwami osoko mwe ku sente omwana omulabira ne ku malusu Martha sente zino bampadde mpe omwana muwe ku mata puliranga nabasengawo omwana muzzukulu wani mama genda nkuwadde sente zino naye mwana wange gwe kwensibidde kwata Martha bane tulabira omwana mwongere nedda bannange funako wookoma nange obusente babbu kubaluseka ate bunonaku lero bannange funako wookoma onale bazze yongirako nyindako amale kumpa noli tetubadde tumanyi oba anaatuwa omwana bamuwadde amata senga w'omwana muwadde tetigera kuddamu kwekwasa tokaaba nnyo naabwe gakomawo we're not like that it's going to go on standby generator naye empewo nga nnyingi bannange bannaye ogyeko tusiibudde jako zemba n'olugambo oluli pure olugambo lwo lufu nnyo gwamanyi nze kasita baaluŋŋamba lufu nnyo sikulimba obadde shocked bambi you saw me yogera ng'okikakasa naawe wallahi baŋŋamba oyo musajja yakuteekamu ssente kazi we n'akimanya kata abatte aliwa ayina omukyalo ayina omukyalo nze yalumpa mukwano gwa mukyala naye omukyala nze simumanyi nabambi ebyo Zubeida olaba esheeyo we paid for it my management yakwata sente netwalayo oyo mwana singa nyinza okubula ebintu byesheeyo yagiteekamu ssente nga we yatuyisa bubi eyo nga haju yatuyisa bubi oyo so nze bujo manyi oli kintu kyangi but Hajj is like okay not really my friend naye Hajj muwe ekitiibwa kye but that one ekyo si kituufu oyo yali ayagala ku buildinga kiboozi omusajja omukubidde ogambye ani Executive Media. Focus, innovate, succeed.